Kingisaha kusaba ekintu eki kimu omanyi wali wakakode akakolebwa bwe twabeeranga nga nkyatunda ennyaanya Kaleerwe nga bwe nkulaba ng'otunda kidomoole sikayanya nziggulako wangi nenziteeka ku mudaala gwange lwaki anti bwe ziggulako nnyoka gwasigaza nzasigaza nensigala nga ntunda okitegedde ofunye era bw'obanga olina kompitita olina nga mukola bizinesi kano kambawe nga tiipu mwe bakituzi tunga sasa agenda nakuga bane ki ekiri mu ggwanga ntunga nagenze nabadde mubembe juzi nadde ngenze waffe ku makoko ku byoto nensa kampani z'ebyokulya nga zigaddewo omusolo guno ogwa tap gundi digital stamp n'omusolo mungi kino kikambwe kakati mbadde mbawa magezi olina kopititawo otunda byakunywa otunda ki namma amakampuni agamba manene olaba kati nga kaziwe media gwe kwata sente nyingi ojja abakozi abamanyi ku TV endolo balete ubu ne baba tubakola gwe basasulira awo bali ojja kubo basuula kingisaha sindi kyakola yagala mweta omwakalulu mukaleke oba mudduke mu kuyimba mugende mbusuuzi bw'engatto bo basigale mu music naye mbagamba ekintu kimu temupowa zimba strategy abantu abadde bakukkiririzaamu musobola okukola ekintu ekirala musobola okubira opposition erabikako opposition yagundi yabayimbi kati akkiriza abere opposition kwekkiriza obere opposition olwedde kano tagenda kalya ne wakola ati tekawedde kawedde naye ate akayana mbw ate yagenze mu kooti ate yakoze eki kwekkiriza obere opposition ge magezi abantu bonna abakukkiririzaamu bobakola ki okwatagana nabo bw'obanga olina abayimbi 3 bagenda ne twesondeyo bayimbi bannange ettaka mutondewo ekibiina omanye ekibiina ky'abannamawulire ekyawujja gye kyava okimanyi oba nedda munnamawulire yavaana e Uganda balina olukiiko lwe bali munnamawulire linnya ndyerabidde nga balina olukiiko lwe balimu ebweru w'eggwanga nga buli munnamawulire ayimukawo yeyanjulira mu kibiina mwajjidde ekibiina ekibagatta mu bamawulire ngeri Uganda teri omusajja n'agunjawo awo mangu Uganda Journalists Association naye nga nene Uganda tekiriiyo si kiwandiise bwe yadda n'abagamba eri buli namawulire yalisituka nga balina ekibiina mwe beegattira naffe tutandika ekyo nayo era abeeri baatwala ekyo kibiina kye bawandiika naye abamu bagamba Kingisaha ekyamulemeseza obufuzi njaga waliwo wano Uganda atanywa njaga wangi kwane Uganda waliwo atanywa njaga nze manyi oginywera towulirangako gavumenti zirongoza kulima njaga bagenda bazitunda kuzinywa bazizinga buzinzi misoboto tukatowagira Kingisaha kunywa njaga aginywa lwaki aginywa gwe yali asanze Kingisaha nga anywa enjaga wali ononyeyo ki interview Kingisaha anywa enjaga aginywa wangi aginywa gwonywa enjaga siginywa gwe ne Kingisaha ani agatta ku ggwanga ate Kingisaha agattako ki ekyamaanyi Kingisaha muyimbi tafunyeemu muki tafunyeemu mu kuyimba kati gwe atanyinywa Kingisaha akusinga buli kimu akusinga omukazi omulungi abaana be basomera ku masomero ga bbeeyi alina ennyumba ennungi muyimbi n'ebweru w'eggwanga bamuyita gw'oli ku kyalo okyabanja n'emitwalo 3 boosobola kukozesa n'obanjiza emyezi 10 landiodi naggoba ne mu nnyumba kati Kingisaha omusinga ki kati omuwagiranyo kyova abamukubya akalu bagambye yakakubye tazinywa anya kitonotono okusingako si yabaddeko ebyo byonna ate abayimbi babuulire wayo kyeponna tannalaba ekigenda mu maaso kiriwa bwe muteefubeeko mu myaka 3 industry ya music wano e Uganda ejja kubanga ya mupiira mupiira gwagwa ejja kubanga ya bikonde abaana b'ebikonde nina abaana abantuukirira ku yidi bategeka ekivulu ky'ebikonde kyadize masana feeyo mbunga baganya okubeera wansi wa muhanji wangi muhanji ono w'ebikonde mumanyi
bwe bakwenda okusamba okuwa ebikonde poliisi n'amagye negenda ne bazingako nagamba babakutte n'enjaga abo ne babaleeta wano ku Odi Kampala kale kabadi ne babasiba era 5,000 10 20 bwana ze basasulangayo bakole ki babate naye ng'ekyo kyonna kiraga abaana baŋŋamba ndi Muhanje yasindika abantu abo olw'okuba baganja okubeera wansi we ontegedde kati wane Uganda buli kimu kigenda fugibwa ate gye bujja agenda okukulembera ekibiina ky'abayimbi ajja kuba tazannyanga wadde ne ku firimu wadde n'okuwandika esikuputi wadde okuwandikayo layini y'oluyimba nga n'oluyimba lw'eggwanga talumanyi gye bujja nga bw'olaba kati omanyi patron babeeta patron omanyi patron w'ababodaboda kati semumanyi ye Kigongo yaji Kigongo aji Kigongo no wane aremu wene aremu sono alinga minister ono wene aremu ye Kigongo kiyimba Moses Kigongo samyuka president mu Buganda oshoyo waliwo ere wene aremu yali yasimbye ekyengera yani yali sibi ku mafia so ko gobane navao yali gundi w'ekyengera ne bamukuba akalulu nagendeyo ne bamukubira akalulu kati yani je patron wali wa boda naye nga avuga meka boda talina fanji yagula buguza alina bazivuga kati ye patron ogenda kusanga mu Uganda nga akulira abakinjaji musimi wa Ntana kati ye music jalaga mwerwaneko saha kwata abayimbi abakukiririzaamu abaganti gubadde so tukulembera mutandikewo ekibiina ekirala kitandika okukola ebikola ki ebirabikako mugambe muli abayimbi 3 mugambe ekibiina kyaffe bagiyita bayimbi kwekemba wanje mwesonde mugambe buli district tugitaddemu studio ku sente zaffe upcoming mujenga emitwalo 20 okulikodinga video 3 nengamba wa kamera zaki ezomulembe ontegedde nobaterawo video yandi recordings video ya million ngeji recording omala ku mitwalo ameka 3 ensejja laba ndi newe munadda so saa kirizo kumuwangula ateekawo ki uma kigumaza ero government kyobo gimanyako kimu teyagala muntu ali wamu kwegattaga emanyi bakimanyi bakimanyi okwegattaga ki kati balina okuba maanyi ago bwe mwegatta ne mwekalakazo betulaba abayimbi ku bakola divide and rule gendo tonyigira mmotoka manyi muwedo ndalonda kati olaba kati usinga abayimbi bakira ku macha omanye ekisinga okugobya abatembeyi ku nguudo ojuke bakwata bobu wayini ndio olutalo lwatandika mangu mu Kampala dina omugotteko nga buli omwana bwe lero mbadde mu Kampala temukyali bantu webale nnyo taxi ziri obwo kati awo kwocha ekibuga kizibu ndidewo okwekalakasa ekibuga kyocha kiki kizibu naye luli omugotteko gwali mungi ngo gojja n'akacupa k'amafuta n'okayuwa oli najja akagundi kyangu kati ffe tuli ntereki kyo tutegeera mangu muli intelligent ekiza kitire tuli intelligent ontegeera oba kakati ekyo government enza kukiza abayimbi babiri kimu balinga bannaddiini Katonda gwe baweerezayo omu naye Bugingo tayinza kulya Serwadda walidde Serwadda tayinza kunywa Bugingo wanywedde Kiganda tayinza kunywa Bugingo wakoze ki kati wekiri mu Uganda divide and rule iwe bali nnyo baba tebakola ki ku kivulu kya Bugembe walabye Bugingo yabadde mama yalina nova na itikulu right kuveeko tewali musumba n'omu wanje era abafina omusamizi yagaba ssente wanje awo Museveni mwabaagala ate yena omukulembeze naye noba n'amagezi kitegeeza Museveni alina okubasinga amagezi divide and rule webale nnyo bakube ng'okeera ku makya nga tuwesigana muganda munno Baganda babbya baganda bankweto osembeza na muganda wo wanji okimanyi nti wano munnaddiini yasomesa mu Uganda magamba nti ebyokukyala simanyi kwa byolumbe bibi biki okimanyi nti omunankole nababa pastor ng'agenda kukwanjula ayambala mushanana wanji etalo twalaba Bugingo wano negundi n'ebiraato lwaki tebabikuba
Government ingezi. Government ina abasiru, ina abagezi, ina abatole, ina abagwagwa, ina abavumi, ina abawemuzi, ina abasumba, ina abapasta, ina nadini, ina abasheka. Government ina buli kimu. Ina abaleme, ina abatambula. Kati ina kudda mu kakusonda n'ogisoma oti. Bye. Okimanyi nga sinna kusiibula. Nina omukolo gwe nnaddiko nga njogerera. Wanyinze ni mwogezi wa ku mikolo. Nungamya. Kaira ku weekend ero ngenda Kigo. Pampadde okwanjula waliwo abasiraamu bampise. Ngenda kwanjula. Okimanyi nti government ke yali ebaze kaafa. Abaana ba Nuupu bwe bakwata. Bwe baba bagenza okweyimirira bateekayo ku ssente. Bwe bakwa anti okweyimirira kwa ssente. Nti muleete okufuna bail. Bail. Nti muleete akakadde kamu ak'obuliwo. Oba bubiri. Kati bakwata abaana 4 ne bagenda ne bateekayo okweyimirira kwa bukadde kamu. Abaana 3 ze ssente mmeka? Bukadde 3. Wangi? Bukadde 3. Bwate bwina kye bunyamba ku government. Kati baali bamanyi bagenda byesijja ajja kujja yekalakasi. Abaana ba Nuupu bagoberere bakwate ko nga tebaliyo. Tewali n'omu yalinnyayo. Zankomyawo. Jikubeko ewume. Peter Malanyo omwenge yagikuba ku pate kya muluma.